nalina omwana akola ku soloti okwo abakantuukirira nga baagala mugobe tobala bamuyita fulufiga akeera ku makya museseeki bano abasanyukira fulufiga mukube ku ngalo era abantu bambuuza naye wanoonya abantu wowe emirimu n'ogiwa fulufiga abagamba nti mugobe muwanike emikono abagamba togoba fulufiga muwanike emikono fulufiga bafaani bo baabo wanika emikono batayagala ngobe fulufiga bano bagayi fulufiga ye number 1 that's it kati nyina kye nalaba mu fulufiga nga sinaba muwa mulimu natunulira ebintu nga 3 ekisooka ayagala gavumenti bane bwe manga byenjogera bikunyiza linde ebitakunyiza ndeeta nze nyina ebigambo bingi ekyokubiri hasola fulufiga talya mmere ya bwereere akoze kuva buto yava mu house boy yakolanga walutaaya mu house boy anti kati nze ekyange kyankwata mbonye nnyo halire kono temugenda kateekayo nti nagandi fulufiga kale mukateekayo nze nabamanyira engeri gye nali house boy kati ndooza kiri ekirala tekindi na mutwe fulufiga yakolanga bwawusigaalo omuwala bwakola bwawusigaalo nze nakolanga bwawusi boy kati ekyo nakyo kitugatta yakolanga bwawusigaalo ewa Geoffrey Lutaaya atobye n'ensi naye ekyokusatu kyemwagalira kye kino fulufiga baba takwagala takulimba zikubire waggulu obanga otegere kye ŋŋamba fulufiga baba takwagala takulimba ate bw'aba akwagala ali extremely loyal bw'aba akwagala wabaawo abaakuvumye nga gwe tonabana kutegeera nti baakuvumye nga ye abaanukudde dda alwana ebibye n'ebitali bibye ogwo gwe bayita omukwano omala kuba mulabe wa mukwano gwo n'olyoka omubuuza nti mubadde mulwanira ki yabadde akuvumira ki ndooza ekyokulabirako kyendeesa abasinga obungi mukitegeera bameka abakimanyi ndi fulufiga baba takwagala kiba kiwedde bameka abakimanyi ndi fulufiga bw'aba akwagala aba akwagalira ddala very good ate bwe nkugamba nti beera loyo tekitegeeza nti beera loyo ewa sitaani kiŋambire akuliraanye